Wayo lillah sadaqatul jariyayo Mbara. Idi Mubarak, Idi Mubarak, Idi Mubarak. How are you? Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuba tusimbudde olunaku lwa Idi era nga bw'olaba abantu bayitirivu nnyo, abantu banekanekanye nnyo. Tusaalidde waneno ekibuli ku muzikiti ate nga njagala nkutwalemu olunaku olwaleero olabe embeera nga bw'etambula. Abakulu abakabeera nga bayingirako ku muzikiti guno tulabyeko Omulangira Nakibinge ate nga ye alabika atuuse bulambalamba. Poza ate tugenda kubeera twongera okulaba kiki ddala ekigenda mu maaso. Kutiba weeri egenda mu maaso ate nga n'okusaala nakwo kulabika kunaatera okubeera nga kukola ki nga kukwajja. Abantu nga bw'obalaba banyumye nnyo abaami n'abakyala. Omuzikiti munene nnyo, omuzikiti gukubyeko. So Idi eno kiragira ddala nti no abantu ddala bagijjumbidde bulambalamba. Amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi okutuusako ebyo byeyagala okulaba. Abasiraamu mwenna Idi Mubaraka, Idi Mubaraka, Idi Mubaraka. Mwenna abasobodde okubeera nga musala ebisolo olunaku olwaleero, mwenna abasaddaase musaddaka yonna gye musaddaase, tubeebaza era tusaba Allah abeere nga abasasulamu ekyo ekisinga okubeera ekirungi ddala ddala ddala. Tuli proud sponsored by Speed Express Tours and Travels, company yokka eyakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy nga bano be bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi. Poza ate tulinako n'abantu abalala abatuwerekera nga bw'obalaba awo, beera nga okoppako ku nnamba yaabwe obeere nga obakubirako ku kasimu babeere nga bakuyamba. Ngenda kubeera olunaku olwaleero nkutambulizaamu ddala tubeere nga tulaba omukolo gw'okusala Idi. Weeyimiridde. Ngenda kubeera nkutambuliza ddala olunaku olwaleero tulabe omukolo gw'okusala Idi Aduha guyimiridde gutya. Nga bw'olaba abakyala bayitirivu n'abaami, omuzikiti gujjudde ate nga gukubiddeko ddala. Ngenda kwongera okubeera nga nkutambuzaamu poza ate nkusaba nti beerako bw'oba oli mupya ku channel eno nsaba osubscribinge ate tubeere nga tweyongerayo. Rahmatullahi wa barakatuh. Okulaba kale mukwano oyambadde ka masiki ka Buganda. Banange mpagira kabaka wange omulungi omu bw'ati. Yakututeeti ebisolo mwasaze tuli ku security abantu bangi. Nze nkola mu security wano koze ebbanga ddene. Ntegeeza abantu bambale masiki bakole social distance kubanga Idi eno esinze Idi za covid twafunanga abantu abatono naye kati lwaleero tulina abantu bangi. Kati awo nikitegeeza nti balina okwambala masiki ku social distance kubanga obulwadde bukyaliwo. Tweyanza nnyo tweyanzege. Nkubiriza abasiraamu zino ennaku 10 ze basiibye babadde beeyisa bulungi naye essaawa zino bagenda maliriza Idi beeyisa obubi.
bananga abasiramu banange bwe mumara mweyongere musale ebisolo ebiramu musharingeko n'abantu abatalira kubanga abantu ba wansi ebintu biri expensive, they don't have anything. If you have, share with your friend. Thank you. Assalamu alaikum. Budde bwa kusala tugenda kubeera nga tutandika eswala, so njagala tubeere nga tugenda mu kusaala ate oluvannyuma mbongereyo ku church genda maaso wano ku muzikiti e Kibuli. استووا إذن يريد أن كان أبا ينور إذن يريد استووا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وحده لا شريك له، واحد في ذاته لا مثيل له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا قسيم له. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما تبع مجد الله سبحانه وتعالى تمتن رزا الله يتم سلاء الله كسوه وجون بيفي
nitumuwebaza olwebaza olwannamaddala olw'ebingi enfaafa byatukolera ffe ffenna abali ku nsi kuno. Emisana emirembe esabeera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama oyo Allah gwe yatumayo eddiini y'Obusiraamu. Badde wa Allah mbajirize kutya Allah subhanahu wa ta'ala mu lunaku luno. Mbajirize kutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bulamu obwo obusigeza ku nsi. Allah agamba mu Qur'aani a'uuzu billahi mina shaytaani rrajiim iqtaraba linnaasi hisaabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah agamba musemberedde okubalibwa. Muganda wange batunuulira wampuliriza osemberedde okubalibwa kwe wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Naye oli mu ghafla ghafla mu Larabu kirala kivumo omuloga ndi mu ghafla akuvumye nnyo. Wa hum fi ghaflatin tuli mu bugayaavu mu butamanya mu batuvume tufuddeeyo. Ani agamba nti osembere okubalibwa oyo yaguyita mu nsi muno yagamba iqtaraba linnaasi hisaabuhum osemberedde okubalibwa. Naye eri mu mizannyo eri mu bbala biseera ma ya'tihim min dhikrin muhdathin min ad-din illa sama'uhu wa hum yal'abun. Buli matenda bakugamba ogawonyizo obalaata bibalaasi. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nze naawe okuba nti tusobodde okuba ku nnaku luno ku ssaawa eno n'obeerawo n'osaana eyidi eno. Bangi abaalyagadde okubeerawo nga Allah ssaawa eno yabaladde mu ttaka. Bangi abaalyagadde okuzaala nga ssaawa zino bali mu makomera. Bangi abayagadde okubeera ku lwaleero nga ssaawa zino bali mu bitanda mu kipa. Nze naawe twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti akusobozezza okutuula ku lunaku luno. Ffenna abali ku nsi kuno Allah alina yidi zeyatuwandiikako. Yidi eyo wali wadde musiraamu weetenga kya nnaku nnyo ate nga kisobokera ddala nti eri azze okusaala naye mukwetega okujja okusaala mu nsawo ng'asizaamu kondomu azze kusaala yidi naye tamanyi eyinza okuba yeesimbayo naye nga musawo ataddemu kondomu bw'amala okusaala agenda akyekole. Malayika ne mutunuulira laba toono ngenda mutwala ssaawa yonna ali mu kondomu. Eno yidi yalibanga yeesembyeyo naye ebigambo bya Allah obikutte nagalaale tofaayo okolanga bw'oyagala tofaayo. Mukweteekateeka bw'ova mu yidi ngenda mu bidoobo lunaku lwa kutendereza Allah na takbiraati Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar walillahi alhamdu. N'enkya bibito bigambo n'okwosa enkya okumanya ennaku 3 nga tugamba bigambo ebyo kati gwagenda mu kikujjuko ebigambo n'obyogerera eyo. Basiraamu bannange twetereeze tugenda ffenna tulina ogere gye tugenda twatuuka wano ku nsi Allah yatuleetawo essaawa yonna atunyula. Bw'oba olina omulimu gw'okola ng'olina w'okola Mukama n'akugamba essaawa yonna obuzeeyo katono omulimu guggwawo okola weegendereza okola weekwanyakwanya manya nti mulimu guwuddeko contract eyinza okuggwako ngenzera kaki. Nawano ku nsi Allah atugambye iqtaraba linnaasi hisaabuhum okubalibwa kwaffe kusemberedde. Buli omuntu weetereze ogenda kugenda ki. Olunaku lwalero tulimu wano e Uganda abali mu nsi yonna nga tuserebuletinga Idi. Bannaffe abagenze e Makka bali ku Yereke abali bagenzeko e Makka bakimanyi. Zino ze nnaku omuntu agenda e Makka nga talina imaani bulungi zaajulirwa okudda e Uganda naga singa nzirayo singa sajja. Kubanga olunaku lwajjo bannaffe abali e Makka basibyemu Arafa nga bayimiridde bonna nga bambadde engoye ezifaanagana suuka njeru waggulu ne wansi nga temulimu wadde underwear wadde stocks bambadde sapatu. Oba oli honorable oba oli wa excellence kyonna ky'oli olunaku lwajjo bonna babadde nga bantu mu maaso ga Allah. Ash bonna nga basiiwuse akhbar bajjudde enfuufu mu bitibala byonna nga toyawula walina sente n'atalina. Olunaku lulamba balimazi bayimiridde tewali kunaaba teri kwesiga kizigo teri kukola makeup. Olunaku lwenkanyankanya almusaawa baina nnaasi lwenkanyankanya abantu bonna ne tuddeyo ku butonde bwaffe nga bwe twajja mu nsi muno. Teri azaaliyo naga nti ono agenda kubeera pulezidenti ono teri azaaliyo nti ono ajja kuba omugagga ono omwana kano akaana kajja kukagga kano engeri gye kazaaliddwamu teri. Ffenna tubisanga ku nsi kuno wajja oli munaku ne mumagenda tugenda tuli banaku tolina kwotwala. Olunaku lw'eggulo mu Arafa
ababadde mu Arafa bwe batyo babadde mu mbeera eyo. Baasiriyeyo enjuba n'egwa ne bavaawo ne batambula ebigere okulwangano ng'ebisega ne bagenda mu Muzdalifa. Tewali kunaaba, endya yakweyiiya, tewaliyo VIP, mwenna mufaanagana. Omuzdalifa baasuze ku mifaliso nedda ku musenyu, musula ku musenyu. Makka si kugenda kulambula bannange, Makka si kulamaga nga bano ebirala. Makka ebeera ibaada, kukola ibaada, okukola omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yakola bye yasomesa bye tugenda okukolayo. Ebyo byakola nabbi yabikola. Baasuze Muzdalifa, olwali bagenda ku makya kulonda mayinja, obuyinja obutono buno bagenda okubisa nawo ekiwagi. Baasibye ejjo bayimiridde mu Arafa, basuze Muzdalifa ku musenyu, bazukuseewo ku makya genda kuba kiwagi. Bonna nga bali e Makka, bonna olwaleero bagenda okuba ekiwagi kimu. Ekiwagi kiraba abatagendangayo ebanga pajinga bwezi, naye nga amata gaayo olina okulonda akanya katono nnyo. Ekyo ekiwagi kyetooloddaako ekikubo ekiri ku mabbali ekikwata obuyinja, ekikwamu obuyinja. Olina okuba ekiwagi akanyana kakondako ne kagwa munda muli mu kintu kire ekikyetoolodde. Singa okuba n'okuba miss eyo tebalibwa, olina okuba amayinja 7 gonna nga target nga gakwata kukuba kuli ne gagono. Singa oli kubako ebibuka ndigwe wekiraka nekiri nayo libafu, olina okufuna amanya okubako ne ligwamu. Abantu bonna abali mu kadde 5 kibaliko kibakola olwaliro kati. Bwe muvaawo ne mugenda ne musala ebisolo ababasobodde, abatasobodde babasalira. Bwe mumala okuba ekiwagi awo waliwo okufana okuwona abantu omukadde 3-5 bonna nga bali ku nsonga emu. Ono amaze okuba ayagala genda amaze, ate oli ajja buzzi. Awo waliwo obuzibu bw'amaanyi. Yembeera bannaffe abagenzi Makka gye balimu. Bwe banaavaawo batambule bagende e Makka, okuva e Muna awali ebiwagi, waliwo akatemerero kumpi nga wano obane kawempe wano okuyisaawo. Bagende e Makka okukola tawaafu ifada, okwetooloola okwa farada. Bonna nga bagenze Makka balina ekikola olwaleero. Wasuze, wasibye oyimiridde, wasuze tonaabye, tewase ku mufaliso, tewalina kwebaka, ate otambule ogende kawempe owe Matugga ku bigere. Lugendo lumpi nayinza okumayamu essaawa 4 ng'otambula butambuzi. Oli abuze teri mmotoka, atudde mmotoka ate oyinza okutwala ku ssaawa 9 ng'otudde mmotoka, atambudde akusinga olw'abantu obungi. Bwe banakola tawaafu agyetoola emirundi 7, bwe banagimaliza amaliza okwetoola Kaaba, alina okusala akabbiri Makamu Ibrahim. Awo waliwo obuzibu, oyagala kusaala bano abalala beetooloola. Bayinza okulinnya, Mungu wakugenda oyinza okufiira awo. Eyo embeera eri Makka olwaleero. Bw'omalirizaawo biwaze biwedde nzijukira mu mwaka gwenasembayo okugenda e Makka naye n'omukyala gwe bankwasa yagenda bange yatabimanyi. Bwe twabona okola tawaafu n'ambuuza Seega biwedde koza atugenda Safa ne Marwa. Nagamba Seega nze saabitegedde nsaalize mu bino saali bizzeemu. Gaya mu Safa ne Marwa teri kuwummulamu, teri kuwummuza enjogera ya leero. Nikugenda Safa ne Marwa distance weeri emirundi 7 otambula n'ogenda n'odda. Ogwo mulundi mirundi egyebiri n'ogenda n'odda emirundi 7. Bw'omaliriza ekyo n'olyoka salako enviirizo, omukyala n'akendeza ku nviirize bw'aba asobodde. N'obangolwa ovudde mu mikolo egya hijja ogikomekkereza. Ekirika ekizibu nti ate oteeka okumakinga sure, oteeka okuba nti okakasa nti enjuba tegwa ng'okyali mu Makka, olina okutambula oddeyo eri e Muna gye mwavudde. Wagenze kawempe Matugga ate otambule okomewo ng'enjuba tennaba kugwa, enjuba tennaba kusanga mu Makka. Obulamu bannaffe bagendamu babeeramu. So hijja Nabanga ebigambo bya Seka byabulidde ndowooza obiwulidde bulungi gwe wenna tulaba tuli ku HK Media nange Hadija Kigozi okutusaako ebyo byagala olaba. Tusaalidde Kibuli olunaku olwaleero. Nsaba tweyise bulungi mu kiseera kino yadde ng'ennaku zino 10 tuzimazeeko Idi ewedde, bannange nsaba tweyise bulungi. Abakyala olunaku olwaleero banekaanekanye nnyo. Mpozi ate emisono gy'abakyala gyo tegiggwayo. Tulabye ku b'ebiteeteeyi, tulabye ku bashaliya, tulabye ku b'ebitengi, naye ng'ate buli omu
anyumye mu kiti kye. Abaami ate nabo tebalutumidde mwana abambadde kanzu abali mu kajo abali mu jiini abavubuka abanyirira embula kalevu bonna beeyiye ku muzikiti waneeno ekibuli. Bane yenze Hadija Kigozi okutusaako ebyo byeyagala olaba. Tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels, kampani yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga nga bano bakafulu mu kukolera visa ekutwala Dubai. Gye bali Dubai awo ku Banias Metro Station ekizimbe Deira Tower room 202. Jangu otuwagire mukwano otuguleko visa. Poza ate bw'oba oli mu Abu Dhabi ojja basangawo ku Electra Street okuliraana ADCB headquarters. Gwali e Rwanda tuli awo ku MPs Plaza tunoonyeeko bulambalamba. Poza ate bw'oba oli Uganda tuli awo ku Uganda House B Wing okuliraana Dahabshil Exchange office yaffe. Jangu tukolereka visa akali discounted. Poza ate baganda baffe aba Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu kubangula abaana ba barista abamaanyi. Omuzadde leeta omwana asome omulimu gw'omutwe asobole okubeera nga ate ayongerako ku ekyo kyalina. We bali nnyo wano e Uganda obasanga we Najja Nankumbi omwami Hamza ajja kubeera akolako bulambalamba. Mpoza ate bw'oba oli mu Dubai oba mu Abu Dhabi awo kubira omwami gwe bayita Tiger Kasimu ate abeere ng'akola ki ng'akuyisaamu mu musomo ogwa barista. Naye nze nnyo bakwano yenze Hadija Kigozi nga bulijjo bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe botyo okubeera ng'ojoyiningirawo show. Mpoza ate mwenna abatampise ku Yidi tewali buzibu naye ate nze mbayise mujje waffe mami wange yasazeeyo akabuzi mujje tukooke tubeere nga ate tusanyukira wamu bulambalamba. Ngenda kubasiibula nga mbajjukiza nti mu subscribinge bakwano kinkolera nnyo bw'obeera osubscribinze. Bw'oba oli mupya ku channel bulirako banno nabo bajje batwegatteko. Kwe tuli nnyo ku Facebook awo, kwe tuli ku TikTok, kwe tuli ku Twitter, kwe tuli ku Instagram. See you again.